nkusabira mu mbeera yo muyingire mu Yesu, nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu, nkusabira mu bufumbo bwe muyingire mu Yesu, nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu, kubanga bw'anaayingira anaatereeza ebyakyama, ebyayonooneka, ebyalwala, ebyagaana binaaterera. Wabere wayimirira agambe nti haleluya. Nkuweerera amagezi musajja gwe, uyingira munda mu Katonda, weekweke mu Katonda, beera mu Katonda. Baloga baloge, abasamira basamire, bafuwe emmindi zaabwe nga tewakyali kikwatako mu linnya lya Yesu. Nina amawulire amalungi gy'oli. Eggulu liina kyerikuyita, eggulu liina kyerikumanyiiko, eggulu limanyi wakyova, wawooli ne wakyolaga. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here to on tomorrow, a wave tossed in the buvunaanyizibwa bwo okugaaninganga amatugo n'omutima gwo. Nsanyuse nange okulaba ne Mukama mwebaza kutuleetedde era yebale n'okukuma ng'okyali mulamu paka kaakati. Amazima gali nti ojja kumalako mu linnya lya Yesu. Kegwake keetonye ojja kumalako mu linnya lya Yesu. Oba Setaani ayagala oba tayagala ojja kumalako mu linnya lya Yesu. Omanyi lwaki? Kubanga yatandika omulimo omulungi mu ggwe, amaliridde okugumaliriza. Nambye nti ayakutandika kajja kukumaliriza. Kama yebazibwe. Lwaki? Kubanga oli projekiti ye. Oli projekiti ya Katonda. Katonda tatandika projekiti n'atagimaliriza. Ekyo tekiri mu nkola ze. Atya okuswala tasobola na kikkiriza ekyo. Ne Yesu yennyini yavaano ng'akisomesezza n'abuuza nti ani atandika okuzimba ennyumba nga tasoose kubalirira muwendo obanga ddala alina ebyokugimala. Nti si kulwa ng'agitandika n'egyekoma ku madirisa oba ku ringi beam oba ku wall plate mbwe abantu ne batandula omusekerera n'ogamba kale yali yeepankapanka ki ogitandika. Nti oba kabaka kyagenda ku lutalo okutabaala atasooka kubala muwendo ogw'amagye g'alina obanga ddala gamusobozesa okwaŋŋanga gali gaalumba. Eyo ensomesa ya Yesu ekitegeeza ndi mu ggulu kikkirizibwa wangi nti buli ekitandikibwa kiteekwa okuggwa. Kati ekibuuzo oli omu ku ebyo Katonda bye yatandika? Nina amawulire amalungi gy'oli nti ogenda kuggwa mu linnya lya Yesu. Glory be to God. Kati ne bw'otuula akawiiki eno maze okakuwa akakuguliddewo ewiiki. Tambula ng'oli proud nga buli gy'oyita ino otambula oga nti ayantandikako ajja kummaliriza. Kama yebazibwe. Sanyusa balaba. Genda Bayibuli yo direct. Samwiri ekisooka essula 10. Eyo yeewali ebigambo bye twakawulira kati okumala emyezi 2 mu ssula 2. Kama nfe ebazibwe. Nze Katonda tantoowazangako bw'atyo. Okuntoowaza ne mba nga njogera ebigambo bye bimu nga gy'oli nti ebirala byonna byonna sibimanyi. Naye ng'ate nnyina kugonda kuba Bayibuli egamba bwe munaagondanga munaalyanga ebirungi eby'ensi eno. Kuba mu sizoni eno waliwo abantu Katonda baali mu kwogera nabo okuyita mu bigambo bino. Era gwe atanafuna buteepu buno ye bawuyita buteepu ennaku zino buteepu ndoza bwavaawo. Busidi weegulire busidi buno buli kamu obeere nako era abuguza omubuuza nti naye ako kompadde kali nnamba mmeka kakasa ndi bwona obulina tobulinamu gaps. Kama ebazibwe. Mukama ewiiki eno asazeewo era nate ng'okwagala kabe kuli tubeere mu maaso ge mu kigambo ky'okusaba n'okusiiba. Oli wadde mba okutwegattako okusaba kugenda mu maaso
buli kawungeezi ssaawa emu paka saa 9 ez'okumakya. Ewiiki eno etuumiddwa Mukutula Njegere special. Ozinayo zaagaana? Siwulira, olinayo njegere zaagaana? Kati choice eri gy'oli gw'osalawo oba weebakenga nazo mu buliri weebikke nazo mu bulangitizo zikubeereko oba ogamba nti owaaye kanzitwale tuzikutula ewiiki eno. Jangu tusabe, kubanga mu kusaba mwokka Katonda mwayita okuwulira abantu be ate era mwayita okwanukula abantu be. Mukama yebazibwe. Ebisinga kawujja biwulira ngozze. Otuuse mu kitabo kya Samwiri ekisooka. Ekirala kye njagala ojjukire nti ku lunaku lwe Sande tulina dina. Tusabye naawe okumala ebbanga ddene. Bameka nga osabye naffe okumala ebbanga ddene? Akakasa. Tusabye naawe okumala ebbanga ddene. Kakati ate jangu tuliyeko naawe. Gwate tunasabanga musabi naawe kyokka. Jangu tuliyeko naawe emmere eri mu kafo kalungi kakyusa endaba y'ebintu. Tujja kuba mu Imperial Royal ku essaawa ziri ku kaadi. Ye ate nkubulira ki essaawa nga tonnagula kaadi? Essaawa ziri ku kaadi. Ku lunaku lwa Sande ennaku z'omwezi 13 kaadi ziri wali emabega. Mitwalo nalonga emeka? Mitwalo 10 mbu gyokka. Gamba yakunendekale 10 lyokka. Gamba akunendekale 10 lyokka. Bamekanga kaadi wagifunye dda? Bamekanga kaadi ye wagifunye dda? Ogirina? Mwemwe nawe n'abasigaddewo temunnatuuka kulya mu hoteeri? Banna tuswala muguleka muleme kututiisa nammwe kwe tutandika kwebuuza nti bantu bakika ki be tusumba. Kama yebazibwe, genda ogule kaadi mitwalo 10 gyokka nnaku lwa Sande. Bakyogeredde omwezi mulamba. Ogamba otya nti 10 gyagaana? Kale nkikugobako ekyakukwata mu linnya erya Yesu. Shia. Wali adde emmere y'omulumbe kati jangu olyeyo mu hoteeri. Olwabiri mu essatu lw'ensoma Samwiri ekisooka essula 10. Ne badduka mbiro ne bamugjayo. Awo bwe yayimirira mu bantu mazima ng'asinga abantu bonna obuwanvu okuva ku bibegabeega bye n'okwambuka. Naye ndowooza olunyiri olwokola amakulu gy'oli ngenda kuwalirizibwa nsome n'Olwabiri-2. Awo ne beeyongera okubuuza Mukama nti ekyasigaddeyo omusajja ow'okujja eno? Mukama n'addamu nti laba, yeekwese mu bintu. Yeekwesewa? Mujja kunziramu. Yeekwesewa? Mu bintu. Ali mu bintu. Ne badduka mbiro ne bamugjayo. Bamugjawa? Munziremu. Bamugjewa? Bamugje mu bintu. Lwaki yeekwese omwoyo gw'okwenyooma kyokka ng'ate baamufukako dda amafuta n'ebigambo byonna baali baabimugamba nti gw'ogenda okuba kabaka, n'obubonero nga yabulaba obukakasa nti yagenda okubeera, era obukakasa nti amulagula tasaaga. Musajja amanyi okulagula, kubanga kyakulagula ky'olaba. Bw'agamba nti vva wano genda ojja kusanga wali ekintu, okola otya? Okiraba. Message yali ayina n'obubaka bwe yali ayina mazima ka Dawudi konna kaali tekakyayina we kayinza kumuva. Naye maama twajjirwa okubuusabuusa. Ne bw'oba walabadde ebikukakasa nti ky'oliko kye kituufu era ofunayo ekikubuusabuusisa. Olunaku lwali nabuuza nti naye mazima ddala muffe n'abali wano, waliwo ali wano nga mu bulamu bwo tolabangayo kintu kyonna kikakasa nti Katonda gy'ali, nti era yakulokola, nti era bw'osaba awulira? Waliwo ali wano nga toyinayo kabonero konna? Sifaayo biki by'oyitamu olwaleero, ebyo si bye njogerako. Ne ŋŋamba eri yonna gy'ovudde ng'otambula ne Katonda.
waliwo ali wano ngoga ne musumba kiganda nze njogerera wano nze ndi wano ku lwammwe sibalimba ndi wano ku lwammwe nenze sikakasango baddala Katonda gye yali oba taliiyo naye olwokuba mujja wano nange nenzija naye era lwendikisula nti alabika taliiyo lwendibivaamu waliwo ali wano ng'okakasa tofunangayo Mukama takuwanga yadde akabonero takuwanga yadde obujulizi takolerangayo yadde kyamagero takolangayo kantu konna kakakasa nti yakuyita yakulokola era gyali era akumanyi ekyo Katonda takikola buli ali wano regardless of what you are going through today oyinayo ekintu ekyali kikubaddeko ekyakakasa nti naye bannange Katonda gyali era nokyogera wakyogera ate ekyewunyisa kyekino ekyo tekibeera ku balokole bokka n'abatali balokole babyogera n'omukatuliki omusiŋŋaana akyogera nange naye bannange Katonda gyali ng'alina ekimubaddeko ekikakasa nti ekyo tiwali mwana wa muntu akikoze wabula Katonda yekalabika yakikoze. Katonda takolagana naffe nga talina byatuwadde bitukakasa ekyo takikola newankubadde ng'oluvannyuma osiŋŋaana ebikuyuuguumya osiŋŋaana kibuyaga alumba naye kibuyaga bw'aba kibuyaga agenda okujja omala kutambulira ku mazzi wangi g'amazzi omala kola otya omala kutambulirako Yesu amala kuyita naga ndi kale va mu lyato jangu eno gyendi ku mazzi mazima ddala nojjira ddala ekigere mu lyato n'okikuba ku mazzi oti pa nekiguma nga alinnye ku ttalazo nojjayo n'ekirala mu lyato pa n'okikubako n'otambulira ddala naga ndi katandika okujja n'okola otya obukakafu obulaga nti wamma ddala Yesu yakuyise. Kati bino ebitulumba okubuusabuusisa byebijja oluvannyuma naye ekibi ekibiriko nti abamu ku mmwe obikkiriza ne bikuba nnyo ne bikusiimulamu n'akajjukiro konna k'obadde nako kammemole konna obujulizi bwonna bw'obadde oyina byonna byobadde ojjukira ku Mukama bisiimuuka lumu mu kubanga ogezeseddwa. Abaana ba Isirayiri baayanirizibwa n'ebyamagero ebitabangawo mu nsi yonna ne tekinologi gwe bawaana byatakolanga kubanga tekinologi tannabeerayokko era tannakikola okutonda oluguudo mu nnyanja abantu ne bayitawo nga bagenda bugenzi naye Katonda yayimiriza amazzi esayidi y'eno n'ayimiriza n'amazzi esayidi y'eno abantu ne bayingira ewabadde amazzi nga tuwali yadde ebisenge ebigawaniridde naye nga maanyi ga Katonda osubira okugamba nti amiina. Amazzi tegavuddeewo weegali wabula gayimiridde ng'ekisenge n'amalala ne gayimirira ng'ekisenge Mukama n'aga ndi musonge ne basonga oyaani siwulira oyaani ekyo bwanga okibaddemu bannaye twogera amazima ng'obadde mu lugendo olwo naawe nga naawe wayise wabadde amazzi nga n'ogalaba wabadde ogalaba nga muyitawo ne mutambula olugendo obala kilomita 5 bammeka nga muyitewo wabadde amazzi nga gayimiridde eno bannange kiki ekyo ekirala ekiriba kiri kulumba ne kikuba ne kikwerabiza ekyo n'ekyo n'okyerabira ne kisiimuuka. Setaani kyasinze okukola mu bulamu bwe si kirala wangi kukukubisa kibuyaga kukukubisa bigezo mitawaana kibuyaga kikuŋŋunta mayengo oluusi ne gakwerabiza ne Katonda gw'olina n'oweefundikira ng'oli mu kukola ebintu ebiragira ddala nti tomanyanga nako nti waliyo Katonda nga ne bakusanga ne bagamba ewaayi wali otegeddeko nti waliyo Katonda ogamba sikyakakasa sikakasa nze byempitamu ebyange bingi ebyange byempitamu bingi sikkiriza nti gyali bw'aba gyali anneerage naye nga yabikola dde ebiraga nti gyali kikyengezako okugero lwaleero mulokole tofunangayo embeera ekwerabiza bye wali olabye. Embeera zijjenga embeera oba zijjanga zikolenga zitya naye togikkiriza okwerabizanga by'omanyi yimiriranga ku by'omanyi ogijjukizenga
era ogigambe nga neembeera ggwe wadde onnumbye naye osobola okuneerabiza katonda yantambulizaako ku mazzi. Ekyo Peetero kye yali alina okugamba kibuyaga ngaze, kubanga olede yali yatambudde dda ng'ali ku nnyanja atambula. Ekyo ky'oba ogamba nga embeera ng'ekulumbye. Abaana ba Isirayiri embeera yabalumba mu ddungu, amazzi ne gabula, emmere n'ebula, ne bafuna challenges, ne bafuna ebigezo. Abamu ne batuuka n'okugamba twetwerewo kaputeeni atukulembere tudde e Misiri, kubanga ono Katonda gwono gwe yatugamba mbu agenda kukola tetumulaba. Naye Musa watukola ki kino? E Misiri tiwaliyo ntaana, n'otuleta tufiira eno. Tujjukidde ewujju, tujjukidde ensujju, tujjukidde obutungulu, naye nga temuli yadde agamba nti tujjukidde ennyanja eyeeyawula. Bajjukira butungulu, ne bajjukira wujju, ne bajjukira ennyama gye baalya. Temwalimu yadde agamba tinibadde nga tumaze okujjukira obutungulu, naye ate tujjukidde n'ennyanja eyeeyawula gye twayitamu. Ekyo Sitaani kyakola, akwerabiriza ddala bye wali olabye. Bameka ku mmwe abali wano nga wali olabye ku kyamagero kya Katonda wangi yeekiri olinayo ekyojjukira, sigala ng'okijjukira ennaku zonna, kubanga ekyo kyojjukira kye kigenda okuleeta ky'obadde osabira. As a matter of fact, ekyo Katonda kyatwetaagamu. Katonda ayagala omulaga nti okyajjukira bye yali akoze. Naye abamu ku ffe ensobi gye tukola ne bwogenda mu maaso ga Katonda okusaba, osaba nga tolagirako naddala nti alina ne ke yali akoze. Bannange ne bw'oba osaba muntu munno ng'emmanja gy'obanjamu n'ensaba gy'osabamu n'engeri gy'okyagalamu n'olulimi lw'okosa nga tolaga nti alina kye yali akukoledde, enkolagana eba nzibu, ate nga bamu bwe tweyisa. Naye muntu munno ayagala okuwulira nti bye yali akoze byokyabijjukira, olyoka obanja ebipya. Kyekyaleeta ekigambo kusinza, kyekyaleesa ekigambo kutendereza. Mu kusinza ne mu kutendereza tutontoma, twogera, tuyanjula ebyo bye tujjukira Katonda bye yali akoze. Wangi Bayibuli ebaga ndi musaba ne mutaweebwa kubanga musaba bubi. Katonda takuwulira nga oyogera ne ku bikulu bye yali akoze, ng'otenda amatendo ge, ebyamagero bye, ebyekitalo by'omujjukirako, ebyamagero bye yali akoledde, endwadde gye yakuwonya, ensimbi ze yakusasulira, ebbanja lye yakutaasa, school fees gwe wawona. Simanyi wulira, tabiwulira mu kamwako, tebiriimu. Osoma bya Dawudi, ebya Zabbuli, ebibyo tewali. Wangi sigambye nti okusoma Zabbuli kibi, si kye ŋŋambye. Naye ebyo Katonda bye yakolera Dawudi, ye yasobola n'obiwandiika. Gwe wali owandiise kaki? Kaki ga wali owandiise n'oga nnaku z'omwezi nga 18 gwali mwezi gwa kuna, Mukama yankolera bw'ati ne bw'ati ne bw'ati, n'abaana bange n'abazzukulu bali kisoma. Kiki wali owandiise? Buli kaseera olumba buto, buli olukya oyagala bipya. Ne buwanika bw'oti emikono ng'otandise ebiva mu kamwako bye biri by'oyagala ku ssaawe. Otuukira ku nsonga, mmanyi okukalumiriza, mmanyi tuukira ku nsonga. Tuukira ku nsonga. Mukama n'akulaba n'akwewunya n'akutunulira nga takutegeera nga naye ono tadizaave nga kukolerwa kintu kyonna. Obanga namuwonya obulwadde obwo bwali bugenda okumutta nga yali atuuse n'emukoma. Naye mu ssaala ze ne mu kutendereza kwe ne mu kusinza kwe siwulira ng'akyogera nako, wabula buli lwajja ampeeka bipya. Ampeeka bipya. Tawulirako ng'oyogera ku kye yali akoze, wabula buli lw'olumba oyagala birala. Kabanaga naye ono ali ntendereza ono, akamwa ke kaligendamu amatendo, kaligendamu okunsiima, kaligendamu okuntendereza. Buli lwajja aba ayagala bintu. Bannaye kambabuulire, nabagambye dda ne bw'aba muntu munno yeenyiwa, ate ne bamugamba nti yasinga obugagga mu nsi yonna, Bill Gates oba neyo gurupu yaabwe, nga ye mukwano gwe yakuwa ebintu, naye nga mu kamwako tawuliramu kusiima era akugoba, agatoddanga wano. Kama ebazibwe mujjukirenga Katonda bye yali akoze. Bw'oba onookuba ekizibu ekiri mu maaso go, kyetaaga okuwulira ng'okigamba Katonda bye yali akoze. Dawudi bwe yayimira mu maaso ga Goliath teyamala budde. Wangi
yannyonnyola bunnyonnyozi Goliaasi Katonda yamuyamba okukuba eddubu eryaliriza okulya ente. Najjukiza Goliaasi Katonda yamuyamba okutta empologoma. Namugamba Katonda yantaasa empologoma bwe yannumba ng'eyagala okulya omwana gw'endiga saagikuba n'engitta. Eddubu bwe yajja nga naye ezza okulya mu kisibo kya kitange Katonda yannyamba n'engikuba n'engitta. Yalazeewa taliiwo Goliaasi. Ngenda kukubanga bwe nakuba eddubu, ngenda kukubanga bwe nakuba empologoma. Oyagala obujulizi obupya? Kozesa obukadde. Oyagala obujulizi obupya? Bw'oba osaba leeta obukadde. Fronting obukadde, nyonnyola obukadde, bufule amatendo, bufule ensonga z'okwebaza, bukolemu ekyebazo, bukolemu oluyimba. N'oluyimba ne lukulema n'olinda nga bakuyimbire nga buyimbizi. Ennyimba baziyiya nabo baba bayiya bizibu byabwe, bayiya bye baawangula. Gwe toziwulira ng'oziwuliriza. Majority y'abayimbi abasinga obungi bayimba bizibu byabwe baayitamu. Kyayitamu kyateekamu oluyimba. Nga gwe naawe ova eri ng'ozina olizinira ku bizibu by'oli bye yawangula. Gwe toyina bibyo. Nkama yebazibu. Gwe oyiiya ddi. Naawe yiyayo olimba bagamba wennyimba mbi akola atya? Ayimbira babe, ayimbira mu babe, kakati naawe weeyimbire. Ffe nga tonna tuyimbira gwe weeyimbire kale. Kale yimbira mu kinaabiro kyo ng'onaaba. Naye nga kayimba gwe wakayiiza nga wakayiiza mu ki? Mu bujulizi bwo. Kayimbire mu ffumbiro ng'osiika. Nga gwe wakayiiza. Bamugako mu nga lyoyiizaayo akayimba wadde tokalikodinganga. Kale laba ekiri wano bannange. Sigambye akalikodinge. Ngambye akayimba nga wakayiya mbulambu nga Mukama wali omuyiyirizaayo akayimba. Dawudi alumirizanga nga ni Mukama ndi kuyimbira oluyimba olujja. Yali ayimbye enkadde ng'aziwulidde nnyo naga ni Mukama ngenda kuyimbirayo oluyimba oluki olujja. Bamekanga Mukama wali omuyiyirizaayo akayimba. Wadde tokalikodinga naffe ne bwe tuba tukawuliranga. Naye mu kyaki ne bwe tuba tukayimbanga. Naye nga kale obaka wali mu kaabuyonjo ng'okayimba oba wali mu kinaabiro oba mu kiyungu naye nga oyinayo akayimba akava mu kamwako. Kale laba embaga. Bayiya bw'abawala. Obw'abawala obuyimba obuwaanawaana abawala bo babuyiyayiya dda babulina. Ne bwe wali tonnalokoka naye mu ssabo wayimbanga. Mukama takuwuliranga ng'oyimba. Abaayi okuyimba tekuliko bantu be baakutondera nti balina be baakutondera waliyo be bataakutondera. Akamwako Katonda ayagala okukawulira nga kavaamu oluyimba. Kama yebazibwe kayiye kakole mu bujulizi bwo, kakole mu experience zo, kakole mu byoyiseemu, kakole mu bujulizi bw'oyina. Jjukira Katonda byakoze byoba opangapanga. Yimba. Ddoboozi ne bwe liba lyadoodooma gwe yimba Katonda ajja kusiimira eyo mpolampola. Kiki embaddeko era kye njogera? Bw'oba onoosigala ng'oli waggulu on top of the game, on the top of the situations, okay? Sigala ng'ojjukira Katonda bye yali akoze. Kibuyaga agenda okukulumba ye tagenda kulekera awo. Buli naku anaakulumbanga. Naye bw'ajjanga mujjukize by'ojjukira ku Mukama. Omubuuze Kibuyaga, onnumbye otya nga Mukama juuzi yakola bw'ati ne bw'ati? Buli lwe weerabira ekigenda okubaawo kye kino. Wangi omusajja bamuyita Eriya nabbi. Yamala okutta bannabbi ba Baali 450 ku lusozi Kalumeeri. N'atta ne bannabbi ba Basera basamize bonna. Bina biramba. Ate nga yali yayise nayo ku muliro ne gwokya 5. Ng'ogwo omukolo gw'e Kalumeeri tegunnatandika. N'ayita omuliro ne gwokya 5. N'ayita omuliro ne gwokya 5. Kibuga ng'agenda kimalawo. Sajja aliko pawa ayita omuliro ne guva waggulu. Yasibako enkuba. Naye obwerabize.
bw'amala eby'e Kalumeeri amawulire ne gatuuka ew'omukazi omusamize bamuyita ngani Yezeberi muka Akabu. Yawulira amawulire nga bagamutuusako nga gagamba nti Eriya kyakoze ku Kalumeeri asse bannabbi bo bonna 450 be wajja e Misiri, abasamize bo bonna abamazeewo n'ebina abookyezza bonna basigadde mu kiwonvu tewali avuddeyo. Wangi amawulire ne gatuuka ewa Yezeberi. Yezeberi n'ayishuwinga statement n'egenda ne mawulire n'aga nti bakatonda alayira bakatonda be alayira lubaale ng'alayiraga balubaale bange bankole bwe batyo n'okukirawo enkya bwe buli banga kampegana bwe siritamako Eriya omutwe gwe. Ekyo ekigambo kye yayogera ne kituuke wa Eriya. Eriya olwakiwulira n'asibamu ebyanguwa n'apanga ensawo ayayita omuliro ne gw'okyataano. Omuliro tegwasongako kubuuza nti tugenda okwokya mulimu ani mulimu omuntu nga munene nnyo nga muka kabaka. Muliro guba muliro gwo gwokya bwokya. Owulira naye wulira bwe yawulira mbu akyogedde first lady naga ani agambye nti Yezeberi oyo tasaaga. Na n'engoye ate yazipaakinga. Bayibuli ega nti yafubutuka emisinde. Omuddu we yamugoba nga talaba waayise Eriya ng'adduka nga Datisani. Mbwe enfufu neefumuuka mu bbanga kubanga Eriya akola atya adduka. Omuddu ng'agamba bwe muzeeyi abadde wano ng'alabikako ali mu kudduka kutaasa bulamu. Ani gwadduka? Adduka Yezeberi. Enjawulo ya Yezeberi ne bannabbi be 450 iriwa. Ate bali bannabbi baali basinga ne Yezeberi bo baliko olupawa lwa dayimoni naye yabookya yabatta. 50 ge yayokya nga gavumenti ebagayininga naye nga bamuyita mbu ajje bateese n'ayongera 5 amaanyi ge yabawokesa gaalagawa. Mulabye setaani obuuka ekiswa n'ofa enkulukuku obwedabize kye bukola. Wangi sikulimba owona ennyanja n'ofa ekitaba obwedabize kye bukola. Ne baga nti afudde kintu kitaba. Ate ona yawona juice ennyanja ndi omukazi amukubye akatayimba wadde yali mu lutale e Congo. Ndi afudde ndi Meja General. Ndi afudde kintu kaki katayimba ani akamukubye mujasi muli ndi mukazi nona mukazi yamusse nga wabuuka ennyanja n'ofaaki n'ofa ekitaba. Gandi ekyo nkisaza mu linnya lya Yesu. Obuntu obutonotono bukutta butya nga wali owangudde ku binene. Nkusabira osigale ng'ojjukira ng'obuwanguzi bwonna Katonda bwe yali akoledde. Ani awulira ngambeko nti amiina. Kati wuno omwami yalagudde ne bannabbi yalabye ebyamagero ebitayogerekeka naye we twogerera bamuyise ku mukolo entiisa n'emutomera. Yagenda okumagaamaga mu bantu abakuŋŋaanye ng'alabamu abamuteeka abatagenda mukkiririzaamu abamulinako bwino abagenda omusomera naga ndi wano mugezi yeekweka entiisa emutomedde ne yeekweka. Baamunona mu bintu mwami Sawulo gye baamujja mu bintu nga yeekwese. Lack of confidence obutekkiririzaamu. Ndi wano nga nkugamba nti emira ekisigo bwe waliwo byoteerabamu naye nga ye Katonda abiraba mu ggwe mu ebiri. Gwe ne bw'oba tonnabiraba wangi Katonda kyakwagalamu gwe ne bw'oba tonnakiraba yaba yakirabye dda n'akisipooti nga nagamba kino kigenda kunkolera. Katonda omwepankirako ng'ayita omuntu essaawa yonna. Musa baamuyita anaanaagira naye Mukama nagatofa ekyo ngenda kisootinga. Bayibuli egambye therefore they inquired of the Lord Father, has the man come here yet? And the Lord said and answered,
there he is hidden among the equipment. So they ran and brought him from there, and when he stood among the people, he was taller than any of the people from his shoulder upwards. What a comment. Lwaki olowooza eyo comment bagireeta? Bagezaako okulaga nti omwami yali yeekwese nga yeenyooma yali asinga abantu obuwanvu abaliwo bonna. Wangi abantu yali abakola atya? Katonda takola nsobi. Ye yalaba kyabasinza naga nti ono alina kyabasinza. Bayibuli egamba tasobola kutugezesa nga bwe tutayinza. Buli Katonda kyagamba nti ojja kikola oba okisobola era oba ojja kikola. Wangi gwe ne bwekibanga kyobasinza gwe tonnakiraba, Katonda ye aba yakirabye nti naye ono abasingako kino. Uyo bagenda omugjayo omwami abadde yeekweka omusimba bati mu bantu nga bonna abasinga obuwanvu. Katonda ne tomuyita wakusaaga ebirungi nabyo abyagala, naye ayagala ebirungi. Yalaba Gayi nga alina American height naga nti yajja okuba nsobolera oyo yagenda okubakulembera. Naye Gayi ye ekimuliko takimanyi, akinyooma, takirabawo, takitwala nga advantage. Ye Katonda akirabye nga advantage, yono takiraba. Ndi wano nga nkugamba Katonda alina kyakulabako. Katonda alina kyakola atya? Waliwo by'otayina naye ate waliwo by'oyina. Ekyo ky'olina kigenda kubeera advantage. Era Katonda ajja kisinziirako. Agenda simulonda lwakino, simulonda lwakino, simulonda lwakino, kino takirina, na kino takirina, na kino takirina, naye ayina kino. Olw'ekyo ky'alina ngenda mmukozesa. Byotalina agenda bireeta mpola mpola. Golooza lwaki mu kika kyewamwe kyonna gwe walokoka? Katonda alina kye yakulabako. Naga nti abalala bonna abanaalokoka banaagoberera ggwe. Gamba akulinaanye nti olina ky'olina. Olina ky'okola ki? Olina ky'olina. Era ekyo Katonda kya supportinga, era ekyo kyayagala okukozesa, era ekyo kwagenda okuleetera ebirala. Olina ky'olina. Gamba ndi Mukama nkwebaza kubanga nnyina kye nnyina. Nze ne bwe mba sinnakiraba, ggwe okiraba ayi Mukama. Kikozesa ekyo kye nnyina mu linnya erya Yesu. Nkiddamu, olina ky'okola olya? Ekyo ky'olina ekirungi kikozese olw'oggulumiza Mukama. Tokikozesa lwaggulumiza Setaani. Don't use that good thing, that advantage that you have, that thing ky'osinga abalala, tokikozesa ggulumiza Setaani. Kikozese oggulumiza Mukama. Wali awulira? Tokkirizanga nsi kukiwaanawaana. Tokkirizanga Setaani okukiwaanawaana. N'akikozesa ate olw'okunyiiza Mukama n'okumuvoola. Abamu ku mmwe mwagala nnyo okuwaanibwa ensi, mwagala nnyo okuwaanibwa Setaani. Tokkirizanga byuteyo. Wangi? Tokkirizanga byuteyo okufuuka ensonga ey'okwonoonerako Mukama. Kubanga bakuwaanyewaanya obulungi. Tobayita baakusaaga, bajja basanga ku street awo. Uli akusanga ng'ositudde Bayibuli. Agendi gwe omuwala omulungi gwe wena n'olokoka. Wali obadde ki? Kiki ekyali kikubaddeko ng'alingaga nti ababi be balokoka? Mugwe wena omuwala omulungi n'olokoka. Muge nti omulungi ekyandokosa kubanga Katonda ye yantonda n'obulungi obwo ye yabunteekako. Ani awulira? Omanyi lwaki yeewunyiza lwaki walokose?
lwaki olokoka ye abadde amanyi nti abalungi tebakola batya balina kwebamba mu mawulire bakole ssente ayagala akutwale gye babambira abawala mu mawulire olyoke webambe mu mawulire oti mbunoonya nyetaaga ayagala okulya kaasi analya nange kaasi nkubiraako ng'osiri wano bwenkanidde awo oli mugambe bw'aba ayogera ku bulungi bwo nga bw'ayagala okufuula ensonga wangi ey'okwendako muge nti ate ako kagudde kendi ate omulungi ngenda kusinza Katonda ayampa obulungi buno mu linnya erya Yesu. Ani awulira ngambe nti amiina? Mugambe oli bw'amala okukyogera nga kwayagala okusinzira akwendeko muge nti ate k'omaze n'okyogera nti ndi mulungi ate tokyanyendeddeko ddala kubanga ate olwo ngenda kugulumiza Katonda ayanfuula omulungi mwebaze mutendereze mugulumize mpaka lwalimpa obufumbo obutuufu so si kutambula nga ngenda nyenda ekibuga kyonna mukubanga ndi mulungi. Ani awulira agambe nti amiina? Tokozesa Katonda kyakuwadde ate omuvoola n'omuleetera n'okwejjusa Mukama nagamba ate obala kinna kimufuula ate obala kinna mufuule abantu bawaana setaani awaana buli woyita ojja kulirayo awaana bwe batawaana bulungi bajja kuwaana amakugunyo olegeza okolaba akabina kenga nange epipa yayi bannange mugendi gulumiza Mukama mugendi akabina kano kakola ki sikakuvoola Mukama era sikakwenda sikakufuula nsonga kunyendangako kabina kaani era kagenda gulumizanga Mukama ennaku zonna. Banange muvubuka gwoli n'akayindo mugendi gulumiza Mukama ayakampa. Banange oli American height ndigulumizaani. Banange moroka yo nnungi ndigulumizaani. Kozesa ebirungi Katonda byakuwadde omugulumizenga ennaku zonna. Leka Katonda y'abaafunamu so si sitaani. Abamu kumwe mbikozeseza sitaani kufunamu. Katonda yakikuwa ne yejjusa. Sitaani yafunyemu kubanga bayogera wawulira abagamba mb'oli mulungi ekiddako bakusanga oli mu gurupu y'abawala abeeyambudde bwe bagezaako okwolesa obwannalulungi. Omanye ennaku zino obwannalulungi nabo bwatabuka. Edda ennyo nze nga nkyakula bwe bagamba nga nti wanabayo empaka z'abannalulungi wasuubiranga kulabamu bantu balungi bokka. Kale ennaku zino bakulaga ababadde abalungi nga weewuunya bwewuunya naye ng'ekyabafudde abalungi ennaku zino ekikufuula omulungi kasitoba ng'olina obusobozi bw'okukunama ng'osobola okukunama n'osinga banno then you are the most beautiful kuba mwayambadde endagala n'obalagako bw'oti olulagala ne lwewunjula n'ogirako oti baga nti ono yasinze kuba yakunamye ennyo. Kyobola abalokole mbakubiriza bwe mbanga mwagala empaka z'obwannalungi mutegeke ezammwe temugenda kusobola za nsi. Ez'ensi ne botekawo feesi yo ng'oli mulungi bw'oba tomanyi kunama tolina bw'oziwangula. Bali baagala yasinze kola atya kunama n'ovaayo ng'oli mu kapale kalinga akawuziwuzi n'ogira oti watuuka gye batunda empale gwe n'ogulawo kawuzi nga gy'oli nti empale tezaaliwo. Ngambye bode yo yennungi figa yo yennungi kabina ke kalungi ntumbo yennungi maaso ge malungi bonna ababyogerako bagambe nti mugulumizaani era bagende bino ebintu bino bye mulaba bye muwaana Katonda yabimpa mugulumizenga ennaku zonna. Ani awulira ngambeko nti amiina? Kubanga awulira Katonda yeeyolese nti naye ebirungi akola atya abyagala agambye bwe bagenda okuggyayo omuvubuka ng'asinga abantu bonna obulungi n'obuwanvu Katonda ebirungi abyagala. Buli alina ekirungi kikozese ogulumize Mukama oba kiri ku mubiri gwo oba mmotoka yo oba nnyumba yo gulumizaani. Era buli kaseera noonya ti naye ekintu kino Katonda kye yampa kigulumizizza kitya Mukama. Kikozese by the way nekino kankigatteko kikozese oleete abantu mu bwakabaka bwa Katonda.
kozesa ekyo ekintu ekyo, kozesa ekyo kyozudde ng'okirina, kikozese oleete abantu mu bwakabaka. Waliwo gaaya akulookeera ng'akulookeera lwa bulungi bwo lwafigayo, mugambe tugende mu kyaki, toggwa mu maanyi ne tugende mu kyaki. Ndiye tugende mu lankyawa, mumuleete atuule awo, tumusimbe enjiri mu linnya erya Yesu. N'enkya bw'agira nti owaaye nga tonnajja tugende mu kyaki. Naye omuwala antwala mu kyaki, bannange omuwala ambeeredde ki? Anti yakulookeera, ayagala figayo, mugambe nkutwala wa mu kyaki, muleete wanamalirako emyezi 2 ng'alokose mu linnya erya Yesu. Kati musumba olwo ate ekiddako bw'oba tomwagala ng'omuleka, ng'ono n'omulala nga naye omusumba omuleeta mu kyaki. Haleluya! Mugamba ate oba walokose, nywera, nali nkuleeta oyige Mukama, olekeraawo obwenzi. Ngambye kozesa ekirungi ky'olina oleetereko abantu mu bwakabaka bwa Katonda. Enswere wabeera ekiwunya we zikuŋŋaanira. Okiwulira? Ne Bayibuli ega nti ewaba ensega n'emirambo, ewabeera omulambo n'ensega zikole zitya. Kati gw'olina bulungi, buli w'oyita bakusiiya. Buli akusiiya tovuma. Gwemugaye nti kiki mutawaana ki tandi mmalamu omwoyo mpulira bulire nkulaba menyeka nkutuka nzigwa mugambe ntofaayo nja kujjanja tokaaba tugende mu kyaki. Haleluya! Kozesa ekirungi ky'olina kireetedeko abantu mu bwakabaka bwa Katonda. Lwaki? Kubanga ne Setaani naye ye missioni gy'alina, ayagala kozesa kirungi ky'olina atwalireko abantu mu ggeyeena. Kati naawe kozesa ky'olina ekirungi kireetereko abantu mu bwakabaka bwa Katonda. Teekagula omukono ga nti ayi Mukama, nkwebaza olw'ebyempulidde olwaleero. Ntegedde ti munda yange mulimu ekirungi ky'olaba, kyeweegomba era ky'oyagala okukozesa, ate nga gwe wakimpa. Siyinza kikuma, nja kweteekawo. Ayi Mukama, sigenda kwenyooma, sigenda butekkiririzaamu, naye ngenda kuyimirira onkozese mu linnya erya Yesu. Amiina. Bwe ziba za Yesu engalo zikube nga zinoga.